This is Faad TV UG. Subscribe. Yes, butevu mbanyiza ku Faad TV UG. Nina kusaba mbi osubscribing atosigalenga ofollowinga Faad TV UG. Watu bana mawuli agabaga tambula kusinago agabaga kagwawo. Nina kusaba osubscribing ate o sharing video eno. Ali nina kusaba video eno ojiwe ka like. Nina kusaba mbi ojagale jiwe like video eno. Tu kitambuze bala. Juke ensangi zine naku zine kugamba wiki eno yonna. Mawuli ga Suzan Makula gabadde gatambula kusane ne Pastor Jessica Kayanja. Pastor Jessica Kayanja ava natabukira Suzan Makula. Yamulangira obulogo namugamba ati Yalooga Pastor Bugingo. Kati lunaku olweggulo nalwona abaana basibye bavuma Makula ku Twitter. Nesse kuvuma yenna bavumye Makula ku Twitter. Wabula nga basinga bamulangira bulogo nti Yalooga Pastor Bugingo bwati siwe yali. Wabula bannayuganda okuvuma Suzan Makula basinzidde ku bigambo Pastor Jessica Kayanja byalangira Suzan Makula nti Yalooga Pastor Bugingo. Ndowooza mwabitegeera mwenna mwabitegeera ebigambo Pastor Jessica Kayanja byalangira Suzan Makula. Yamulangira obulogo n'okuba nti Yalooga Pastor Bugingo n'okuba nga takyagala n'abaana be. Takyagana kuba buyambi abaana be yazaala mu Teddy Bugingo. N'okubanga yamukyayisa mukyala we gwe yatoba naye okubanga batuko okubanga bezimbye ye najja nayingirawo. Pastor Jessica Kayanja ategeeza nti Suzan Makula okuva yayingira mu bulamu bwa Pastor Bugingo bwatabuka yeyonoona enkolagana ye ne mukyala waani Teddy Bugingo ate nga baali baagalana. Pastor Jessica Kayanja ategeeza nti Suzan Makula Yalooga Pastor Bugingo. Era olunaku olw'eggulu ku Twitter kye kyasiibyeko kyokka abaana nga bawalabula Suzan Makula mukyala wa Pastor Bugingo omupya. Bamuvumye ku Twitter. Kugambye ekyabadde ku Twitter nagenzeeyo okko naye ng'ekiriyo bivumo byokka olunaku olw'eggulu naluna nga bamulangira obulogo nga balangira Suzan Makula. Wabula olunaku olwaleero zibadde ssaawa nga 12 ez'okumakya. Ssaawa 12 ez'okumakya wali ku mukutu gwa Twitter Suzan Makula akedde ku ssaawa 12 n'abako ebigambo byateekayo. Ono ategeezeza abiwandiise mu Luzungu nze kambivundule nga mbizza mu Luganda. Suzan Makula agambye kituufu abamuvuma nti Yalooga Pastor Bugingo ekituufu yamuloga. Agambye yamuloga mu ngeri ya njawulo. Yamulogesa bulungi kossa n'empisa ze. Agambye kituufu Yalooga Pastor Bugingo akkiriza nti Yalooga Pastor Bugingo. Wabula agambye yamulogesa bulungi bwe ngeri gyanyirira kossa n'empisa ze. Era Suzan Makula agambye bannayuganda basinga bamulangira kosine Jessica Kayanja nti Yalooga Pastor Bugingo. Naye Pastor Bugingo yamulogesa bulungi kosa n'empisa kubanga Teddy Bugingo empisa zaali zaamugwamu mbu yali talina mpisa. Yoseka lwaki Pastor Bugingo yamusuulawo. Era abo bagamba nti Suzan Makula Yalooga Pastor Bugingo mbu era agende w'omusawo Muganda n'amuteera eddagala mu mmere. Buli aye yenayina nga akiinako obukakafu atwaleyo obukakafu amulage engeri gye yakola ki Yalooga mu Pastor Bugingo. Oyo yenayina nga atugeze nga nti yazuula eddagala lyateeranga Pastor Bugingo mu byokulya alitwale alimulage abiwandiise ku Twitter. N'agamba Pastor Bugingo okwagala Suzan Makula nti si yamwesibako. Suzan Makula yabiwandiise wali ku mukulu gwa Twitter nti ye Pastor Bugingo okumwagala si yamwesibako ate nti ye yamulogesa mpisa na bulungi endabika ye. Ye yaleetera Pastor Bugingo okulabika nga amwagala. Ono agambye nti si wakuyimiriza mu ekyo kyasazeewo mbu ekyokuloopa Jessica Kayanja mu kooti olw'okumwogerako kalebule. Agambye Pastor Bugingo ne waba yamuloga aba yaloga bbaawe. Sigamba nti yaloga ani? Sigamba nti yaloga Robert Kayanja. Wa Robert Kayanja naye tabakwatangako ne Suzan Makula. Suzan Makula ebigambo bino abitadde ku Twitter. Agambye waba yamuloga amuloge kuba bbaawe. Era si abasoose okulabika ng'akola ki ng'aloga omusajja
abakazi bangi nnyo abaloga abasajja naye ate si buli omuntu amulogesa ddagala omusajja omulogesa bikolwa Suzan Makula bw'agambye agambye omusajja omulogesa bikolwa si ddagala ng'abakyala basinga bwe balowooza ono agambye nti abantu bayinza okukulabaawo ng'omusajja akwagala nnyo akudifendinga mu buli kimu ne balowooza nti wamuloga kumbe neeyisaayo yemetera okubanga akola ki akwagala bo ne balowooza nti wakola ki nti wamuloga wana simanyi waje binagwera eby'abantu bano simanyi waje binagwera Suzan Makula akedde ku Twitter ndowooza bigambo bibudde byawandiise akeddeyo n'awandiikayo nti ye Pastor Bugingo yamuloga naye yamulogesa bulungi kosa n'empisa ze engeri gy'alabikamu kosa n'obulungi obumuliko kuba ye agambye ye nga ye kati yebalanga Queen Suzan Makula yebalanga Queen era abo bonna bamuvuma agambye wakweyongera okubalumiza ddala gw'omukwano bagenda kweyongera okukuba ku birala ye ne Pastor Bugingo nti abo nabo bamuwalampa tebalina na kibali abasinga bapangisa bupangisa abasinga basulirira lolekisi abasinga ne data bamubawola buwozi agambye tajja kumalira budde ku bantu ng'abo n'abantu abakulu abatalina magezi era agambye buli muntu yenna agenda kusobola okulabika nga amukuba mu mbuga z'amateeka naddala Pastor Jessica Kayanja olwakale buli gwe yamwogeddeko nti Yaloga Pastor Bugingo mbu yamutera eddagala ngambi okulya agambye kino waba alina obutambi bwonna bwe yamulikodinganga atera Pastor Bugingo eddagala mbi okulya abo mutwalire oba si ekyo abutwaleyo mu kooti balabe ani anaasinga munne kuba omusango ye nti yagututteyo dda mu kooti era essaawa yonna kooti egenda kuba etulambu mu musango ogwo Suzan Makula yabyogedde asizidde bali ku mukutu gwe ogwa Twitter nkugambye bagambe bana basuze bamuvuma ku Twitter wali akeddeyo 12 akeddeyo 12 n'apostingayo n'abaddamu n'agamba naye Pastor Bugingo kituufu namuloga naye namulogesa mpisa nandabika yange sigamba nti namulogesa ddagala ng'abasinga bwe bagamba kuba kati abaana abasinga ku Twitter kosa social media platforms eziwerako bo basizidde ku bigambo Pastor Jessica Kayanja byalangidde Suzan Makula nti yaloga Pastor Bugingo ne bagamba kituufu mwattu yamuloga omusajja tekyayagala baana be omusajja tekyayagala baana be abaana be yeezaalire ddala omukyala yamukyayisa abaana be naye ng'agamba mazima Pastor Bugingo bwati si bwe yali edda Pastor Bugingo yetakola bintu bwe biti n'essaawa zinakola ebintu tebitategerekeka tekitegerekeka Pastor Bugingo ye pastor omusajja yali ow'amaanyi ne Suzan Makula engeri gyamukwasaganyamu n'omukola engeri kaji batambuzamu ebintu byabwe Pastor Bugingo ne kyakyeyandika kananga egudde olwa Suzan Makula ono kuba mukyala we bali bakyalina mukyala we Teddy Bugingo ebintu byali bitambula kiriya nga biri kiriya ne kati byayonooneka Ali TV yugi ngenda kusaba osubscribinge tumeetinge mu video eddako bibadde bya Suzan Makula yabiwandise wali ku Twitter mweraba